Yo. Yamba nikatoka zizo wewe kuna alo jambo. Hapana mimi. Walikeka. Soke mwinira. Mimi la sana. Yaro kwa leba siku. Hapana aita ni mbali. Danzo aita. Yes. Yeah? Karan, ogenda kumusango. Ogenda kumusango. Tusaba kusonyiwa. Osaba kusonyiwa. Ani go saba. President Museveni. President Museveni akusonyiwa. Uchi wakola. Nayogera ebintu ebibi. Nawe wamanya ati bibi. Wakabimanya oba wamanyirawo olunaku. Nabimanya nembisangulayo ku internet nentegayo video nga netonda. Era nsaba kunsonyiwa. Era nekoto gena gisaba ekisonyiwa. Nenga ba ADF bamanyi. Tibamanyi. Okakasa wasinzira ku kyokwongerera. Nali ntamidde nga waliwo n'abansudiya. Abakusudiya? Nawe weetonda? Neetonda nsaba kunsonyiwa. Aba kutwala enkaseesi? Ntyayo. Otyayo? Kale. Kwani kufika huko tena kuona wewe itakuwa ngumu. Mimi hapa.
Kalanzi Rasto, oli musajja wa myaka 25, oli Muganda, oli muvuzi wa booda, obeera Nammengo, obeera ku kyalo ky'e Nammengo, Awolo Division mu disitulikiti y'e Buiko. Emisango olina ebiri. Omusango ogusooka gwa kwogera okw'obukyayi. Kalanzi Rasto nga 17 omwezi ogw'omukaaga guno omwaka e Lugazi, mu ttawuni y'e Lugazi mu disitulikiti y'e Buiko, wagabana obubaka ng'oyita mu TikTok nti gweyatta abayizi ab'e Kasese ng'ekyo ekintu kyali kisobola okuleetawo obuzibu eri abantu b'e Kasese. Musango guguli. Have you understood the charge against you in count 1? Okitegedde? Yes. Is it true or false? Kituufu oba nedda? Nedda. Omusango gw'okubiri gwa kugabana obubaka obutakwatagana. Kalanzi Rasto nga 17 omwezi ogw'omukaaga e Lugazi mu ttawuni y'e Lugazi mu Buiko disitulikiti wagabana obubaka obutakwatagana ku mutimbagano oba ku TikTok ng'obwo bwali tebutuukiridde na mbeera y'abantu. Have you understood the charge against you in count 2? Ekyokubiri okitegedde? Is it true or false? Kituufu oba nedda? Nedda. You are not guilty. It's better to accuse person in count 1 and in count 2. Bawandise nti emisango gy'egaanye omusango bakyagunoonyerezaamu. You have the right to apply for bail if you have authorities to start bail. Nti okkirizibwa okusaba okweyimirira oba olina abasobola okweyimirira mu muzigo. Oweekitiibwa Omulamuzi, nsaba bampe beyiro. You have authorities. Abakweyimirira balimu. Mukyala abalimu. Olesa abakweyimirira balimu. Waliwo abali ebweru. Be bali.
Mulamuzi mutegedde amanya mu kivumbi gagenze okufuna. so twali ku mmotoka ye. Ekitegeeza kati adda gooli tadda mu kaduuku adda mu prison. Kati nva mu prison ki? Ekisooka twagala okukubiriza abavubuka twegendereza engeri gye tukozesa social media kubanga social media ereese omutawaana munene nnyo. So tusaasira abamu abatuuse ku mitawaana nga gy'owulira egyo gye baddewo, naye nga nkubiriza naddala abaana b'amasomero n'abavubuka bye tuteeka ku social media bisobola okuviiramu akabi ne bikuleetera omutawaana omunene n'okyejjusa. So nno nkubiriza n'abantu abakulu tulige enkozesa. Era sinakindi walibaddewo n'enkola gavumenti eyongera okusomesa abantu ku mikutu egya radio ne TV enkozesa ya social media kubanga tukyayinawo embeera abantu nga tebanategeera ekyakukozesa, naye tusaasira muganda waffe eyali ayagudde mu mutawaana ng'ogwo. Naye abavubuka mbakubiriza nti ebigambo byemufulumya ebiseera ebisinga obungi oluusi biyinza okuzaalira akabasa. Lwaki? Kubanga kati munnaffe Kalanzi ebintu byayogedde mu butuufu ng'ate waaliwo incidents ezaatuukawo ku ssomero ate n'otandika okwogera ebigambo bifaanagana automatically baba balina okunona. So tubakubiriza abavubuka b'e Lugazi, si Lugazi yokka, abavubuka mwenna mu nsi ya Uganda eno twegendereze ebigambo bitufulumya, amalala tugaveeko. Social media tugikozese buki bulungi, olw'ensonga obulamu bwo bugenda kuggwawo kane ng'ensonga gy'oyogerako nga tukiriimu yadde. Naye nsaba gavumenti etunuulire ensonga y'omuvubuka oyo, ekibanga kituufu yayogeza malala bamusonyiwe, bamukole ki? Bamusonyiwe. Naye tusaba abavubuka balekere awo amalala amangi okubeera nti boogera n'ebintu ebinyigiriza abantu. Ate nga ndi mukulembeze omukulu omuvubuka oyo Kalanzi yakozesa TikTok n'ayogera ebyensimatu ku bya ADF. Kalanzi omukulembeze nkivumaganya era sikikkiriza, era n'abali ebonabona abavubuka bakubiriza okukozesa omutimbagano obulungi, kugamba beeko ebintu bye batikako ebiri developmental nga basobola okuteekako ebintu nga byenkulaakulana okusinga okuteekako ebintu ebiyinza okubaleetera obuzibu. Nkubiriza abannalugazi naddala abavubuka social media mugyegendereze, muleme okutimbatimbayo ebintu ebitakwatagana. Kati muganda waffe oyo yateekayo ebintu oluusi bituufu oluusi si bituufu n'ajjirwa obuzibu. Mbakubiriza mukozese bulungi omutimbagano mukozese bulungi era mubeere beegendereza nnyo kuba gujja baleetera obuzibu, mujja fundikira musibiddwa. Abavubuka bangi ebiseera ebisinga tweyambisiza essimu zaffe zino eza WhatsApp eziseereza ndowooza mu ngeri etali nnambulukufu olw'okwagala okufuna emikwano n'okugobererwa okungi. Kiviiriddeko abavubuka abamu okulowooza nti ebintu ebimu w'oba ogenze ku ssimu eno n'otawulirwa mangu oyinza okukola ebintu ebifaanaganawo ebyo ebiyinza okwatulakitinga abantu bakole ki? Bakugoberere. Nali ngoberera famire y'omuganda wange ono ne ndaba nga kitaawe even he was a leader, a chairman. Kati kyanneewuunyisa nnyo okulaba nga muvubuka munnange avuddeyo ne yeeteekako obujulizi obufaanana bwe butyo. At the end of the day nalowooza nti muganda wange ayinza okuba alina ekizibu kuki? Ku bwongo. Era kye nasaba nti aba security abagenda okukola okunoonyereza ku muganda wange ono Kalanzi basooke bamwekebejja oba obulamu bwe bukola ki? Bukola bulungi. N'olw'ensonga eyo nkubiriza abavubuka baganda bange mu kibuga kyaffe kino Lugazi, bwe tuba tukozesa omutimbagano guno tugende ku ssimu zino nga tugenda kukola ebyo ebitatuteeke mu buzibu. Kati muganda waffe oyo
essaawa zino simanyi nawe tuyinza kumukwasizaako kumuyamba olw'obujulizi ye kennyini bwe yeewaako. Olw'ensonga nti kati nga we readers bwe tunaavaayo tugambe nti omuvubuka ono tumumanyi na biki na biki, maybe tuyinza okuba tumumanyi emisana nga we twawukana naye akola birala. N'olw'ensonga eyo nkubiriza baganda bange bonna wadde abatali bavubuka naye nga tukozese bulungi emitimbagano obutatusuula mu buzibu, because ayinza okuba so ekyo kyokka, naye era oyinza okukozesa eggulire eddala nga teweetaddeeko lya buyeekera lyaki era ne likusuula mu buzibu. So wenviirayo ne ŋŋamba ng'omukulembeze abavubuka ffenna baganda bange abakozesa essimu zino eza WhatsApp tuzikozese mu bulambulukufu bwazo.